Mukama yebazibwe abatulaba amanya nze Washington Ssebina Kaggwa omubuulizi w'ekigambo kya Katonda mu ggwanga lyaffe erya Uganda mukulembeze wa kkanisa ya Mukama waffe omulembe guno. Mbalamusizzaako nnyo ate n'okubasaasira embeera gye tuyitamu enzibu mu nsi wonna, embeera ya COVID-19 n'ebyo ebivudde mu COVID-19 kubanga bwo obulwadde naye ate butawaanyiza n'ebintu ebirala bingi ebyobulamu. Njagadde kubagumya nti obulwadde obwo gye buli naye n'okuwona buwona, ate gye tunaakoma okulwawo ng'abantu batakula emitwe gyabwe era eddagala lijja kuzuuka eriwonya obulwadde obwa COVID-19 oba okubugema. Tugume kubanga n'ebyandikibwa bitugamba nti newankubadde tutambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize eky'olumbe tetuteeka nkabi konna kubanga Katonda ali naffe. Mukama waffe tatwabuliranga lunaku ali wamu naffe. Naye njagadde okuzzaamu abantu amaanyi n'ebigambo bino naddala ng'ab'ekkanisa ku nsonga ekwatagana n'ekiki kisaanyidde okukola mu kiseera nga kino. Ekkanisa erina omuze ogw'okuleekaanira Katonda n'okumuwa instructions nti akole kino, akole kiri, akole kiri, akole bw'atyo. Ebintu ebyo tubikoze nnyo naye ekkanisa tefunyeemu kubanga yeewa Katonda ebyokukola. Waliwo akayimba kadda naye kalimu ekitundu kino ekigamba nti ebyobulamu bwe bikalu babireke, buno obulamu eyabutegeka gy'ali. Bw'onoomuyita n'omutima gwonna ajja kukuwulira ate ajja kukuwa ekyokukola. Waliwo kabaka ayitibwa Dawudi eyakola ebintu ebirungi mu mulembe gwe n'ayamba nnyo eggwanga lya Isirayiri. Yalina empisa gye njagala okuyigirizaako wano olwaleero ey'okwebuuza ku Katonda. Dawudi yafukibwako amafuta nga baganda be bonna balaba, n'akola ebyobuzira wansi w'amafuta ag'amangi. Naye Dawudi wadde yafuuka omuzira akuba Abagoliyaasi akola eby'ekitalo, yalina empisa enkulu emu gye tusaanye okweyigiriza nga Abakristaayo naddala abalokole. Empisa ey'okwebuuza ku Katonda mu kifo ky'okumuwa ebiragiro. Mu kitabo ky'Omubuulizi essula ey'okutaano ennyiriri ngenda kusoma nsome nga bwe nzijjukira wano. Agamba nti bw'obanga olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu nti bw'obanga ogenda mu nnyumba ya Katonda weekuumanga ebigere byo. Akamwa ko tekangwirizanga kwogera wadde omutima gwo okwogera ekigambo kyonna mu maaso ga Katonda kubanga Katonda ali mu ggulu gw'oli muntu ate oli ku nsi. Ebigambo byo bibeere bitono. Okusembera okw'okuwulira kya muwendo nnyo okusinga ssaddaaka z'abasirusiru kubanga bakola bubi bwe bangwiriza okwogera ebigambo bye batamaze okulowooza. Agamba nti ebigambo byo bibeere bitono kubanga ebirooto bijja n'okutegana kungi, naye n'akamwa k'abasirusiru kajja n'ebigambo bingi. Singa tunaakyusa enkola yaffe ne tuleeta amagezi mu ngeri gye twogeramu ne Katonda, tujja kuba tutambulidde mu kkubo lya Dawudi n'erya Mukama waffe Kristo ng'ali ku nsi kuno. Tujja kulaba omukisa n'okuwangula mu buli mbeera etujjidde. Mu bitabo Bayibuli gye nkutte wano mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 23:2, Dawudi yabuuza Katonda nga amaze okulumbibwa Sawulo amuyigga. N'amugamba nti Mukama Katonda, ŋŋende Keiri oba Keira? N'amugamba nti genda. Naye bw'amala omugamba n'abigamba abasajja be abalwanyi be yali nabo ne bamugamba nti ssebo, luli tubadde no mu Juda nga batubonyaabonya naye kati tunaagenda eri tekibe bubi nnyo? N'addamu n'abuuza Mukama, ddala ŋŋende? Mukama n'amugamba nti genda kubanga mbakuwadde. Dawudi n'agolokoka n'agenda n'akola ekyo. Waliwo n'awalala mu Samwiri ekyokubiri essula 2, ndowooza olunyiriri olusooka n'okweyongerayo awo. Samwiri ekyokubiri essula 2 olunyiriri olusooka ndowooza olusooka olwo. Era Dawudi wamu n'abuuza Katonda nti ŋŋende nyambuke e Yuda? Katonda n'amugamba nti yambuka. Dawudi n'amugamba nti nyambuke mu kibuga ki? N'amugamba genda e Kebbulooni. Yali asobola okwambuka mu Yuda naye baga nti genda e Uganda. Naye Uganda nnene, kibuga ki Katonda kyakusindikamu mu Uganda eno? Dawudi yali mugezi n'abuuza nti kale ŋŋende e Yuda naye mu kibuga ki? N'amugamba nti genda mu Kebbulooni. Naye akatundu ke njagadde okusomera ddala akalungi akalimu ekyokulabirako ekinene kali mu Samwiri ekyokubiri essula 5 olunyiriri 17 okutuuka ku 25. Nyinza okuzisoma mu Luzungu naye na katulabe. When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, all the Philistines went up in search for David. But David heard of it and went down to the stronghold. Now the Philistines had come
and spread out in the valley of Rephaim. And David inquired of the Lord, shall I go against the Philistines? Will thou give them into my hand? And the Lord said to David, go up, for I will certainly give the Philistines into your hand. And David came to Baal, the name is hard, and David defeated them there. And he said, the Lord has broken through my enemies before me like a bursting flood. Therefore, the name of that place was called Baal Perazim. And the Philistines left their idols there, and David and his men carried them away. And the Philistines came up yet again, and spread out in the valley of Rephaim. And when David inquired of the Lord, he said, you shall not go up, go around to their rear and come upon them opposite the balsam trees. And when you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, then bestir yourself, for then the Lord has gone out before you to smite the army of the Philistines. And David did as the Lord commanded him, and smote the Philistines from Geba to Gaza. Daudi wanafunye ebintu bya mirundi ebiri. Ogusooka asabye Mukama ngende mbakube bannumbye, nanga nti genda. N'agenda n'abakuba n'abasuuza ne bakatonda baabwe. Nabo tebaawulira ne bakomawo mulundi omulala. Daudi tagoloka bugolosi genda kukuba. Luli Katonda yamugamba nti golokoka yambuka ogende obakube. Kuno yamugamba toyambuka bayite mabega. Yamuwa n'akakodyo. So si buli mbeera eriwo nti ffe tumanye ekyo Katonda nga bwe yakola luli nakati bw'anaakola. Ayinza okutwala ku nnyanja emmyufu kaakano n'atakugamba kugolola muggo gwa Musa okukuba ennyanja naye n'akugamba nti wuga buwuzi. Ye Katonda omwe yakubawo ekkubo luli, ate Katonda y'omu ayinza okuga nti wuga buwuzi, ayinza okuga nti saabala eryato. So singa tuneemanyiza enkola ey'obutawa Katonda instructions ne tugoberera instructions zaatuwadde n'embeera eno tujja giyitamu, nzikiriza tetugituukangamu, ensi yonna tegituukangamu. Tuve ku ssaala ze twawandiika, tuve ku nkola ze twamanyiira, tuddeyo okuwuliriza Katonda. Bw'obanga ogenda mu nnyumba ya Katonda, ebigere byo bikuumenga, akamwa ko tekangwirizanga kwogera n'omutima gwo okufukumula ebigambo. Okusembera okuwulira kwa muwendo nnyo okusinga ssaddaaka z'ababi. Bakola bubi kuba tebamanyi kye bakola. Leka ebigambo byo bibeere bitono. Bw'oba ojja mu maaso ga Katonda ku nsonga eno, tuyige kaliki y'okumubuuza Mukama, embeera tugiraba, etunyiga bweti, oyagala tukole ki? Bw'onooyiga okubuuza Katonda, kijja kuyigiriza ekyokubiri, ojja kuyiga okuwuliriza Katonda. Bw'onoogatta bibiri ebyokumwebuuzaako, n'oyiga n'okumuwuliriza ky'agamba, kubanga atuwa obukulembeze ne butubuulira ekyokukola. Na kino kye nkugamba kya bukulembeze, nkubuulira ng'omukulembeze, yiga okwebuuza ku Katonda, ate oyige okuwuliriza. Bw'onoowuliriza ajja kuwa instructions. Mu instructions we mugenda okuva ekyamagero ekinaakuyisa mu mbeera. Katonda takola copy and paste. Buli mbeera agikwata nga yaayo ku bwayo, era adiiringa nayo mu maanyi agage nga Katonda, naye okusinga n'amagezi nga Katonda. Njagadde okubasibirira ebigambo ebyo n'okubakubiriza nti tuyige okwebuuza Katonda okusinga okumuwa ebiragiro. Si ekyo kyokka, tuyige n'okuwuliriza aboogera eddoboozi lye n'ebigambo eby'ensonga, n'okumuwuliriza ky'agamba eri omwoyo gwe akugamba ki ekyo ky'oba okola. Miracles follow instructions. Bonna be tulinako abaakola ebyamagero n'abafuna breakthrough mu bulamu bwabwe, baazifuna kubanga baawaayo obudde okuwuliriza Katonda ky'abagamba, ne bassa mu nkola by'abalagidde, ne bafuna okuyitimuka. Mukama abampeera omukisa. Nze Ssebina Kaggwa mu Uganda.